Abasuubuzi b'omu katale k'Owino balumiriza ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority okubalemesa okusasula ebbanja lye beewola mu bbanka ya DFCU. Abasuubuzi bano beewola obuwumbi 3.85 mu mwaka gwa 2011 okufuna liizi y'emyaka 49 ey'ettaka erisangibwa ku Kafumbe Mukasa okuli akatale k'Owino. Abasuubuzi bategeezezza nti ensimbi zino baali baakuzisasula mu myaka 3 nga buli mudaala ku katale k'Owino gwali gwa kusasula akakadde k'ensimbi kamu buli mwezi, kibasobozese okusasula obukadde 2.5 buli mwezi nga bwe baali bakkiriziganyizza ne bbanka. Buli musuubuzi atudde ku katale ka Ssenti bali ku ddembe alina obwannannyini bulwa ng'alina omudaala, alina open space empandiise oba lookup oba kiosk nga balina okubanga basasula development fee ya kakadde ziwanire ebbanja kubanga City Council yali tugambye manya DFCU ti buli mwezi tulina okulimetinga obukadde 2.5. Naye enkola eno yalinnyibwamu eggere ekitongole kya KCCA bwe kyagamba abasuubuzi okutandika okusasula ensimbi zino ku akaunti yaakyo ekyataataaganya enteekateeka y'abasuubuzi ne bbanka ya DFCU kubanga abasuubuzi beekutulamu ng'abamu basasula DFCU ng'ate abandi basasula KCCA. City Council bw'owandiika ebbaluwa neeyimiriza akakadde abantu obutasasula ng'egamba nti ettaka lyayo ate nga twagisasula. Okulumaŋŋana kuno kwatandika mu mwaka gwa 2011 ng'era okuva olwo ebbanja lya DFCU ligenze ligejja nga bwe twogerera kati lyava ku buwumbi 3 ne lituuka ku buwumbi 8 n'okusoba. Abasuubuzi baali bakozesa ettaka lyabwe lye beegulira ng'omusingo eriri ku ekenya nga lisangibwa mu Kisenyi nga kati bbanka lye yagala okutwala mu mwezi gumu singa baba tebasasudde ensimbi zibabanjibwa. Kati abasuubuzi baagala omwogezi wa KCCA Peter Kawuju aveeyo obukubirire ababuulira ekiddako ku nsonga eno kubanga y'omu eyayimirira mu basuubuzi n'alangirira enteekateeka ezagootaanya ensasula y'ebbanja lino. Kampala City Council yajja neeyingira mu katale kaffe akasente bali ku ddembe neeremesa abantu okubanga basasula ssente. Tetukkaanya tufuna gurupu ezimu ne zijja tosasula babubbi biki abakozi ba KCC abayimiriza biki kyekituviiriddeko obuzibu. Tuleke tusasule ettaka lyaffe tesitwagala balitwale. Twagala Kampala City Council eveeyo erangirire ku mikutu gyonna nga bwe yalangirira ng'eyimiriza okusolooza etegeeze ensi nti akatale kaffe twakagula ku mawulire ku TV na buli wamu ensi ekimanye. Ku lwa Kingdom TV, Madrin Nabukeera amalindirire. This is Kingdom TV.